نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الله يمتما يتولي asomese eddiini yaffe atuyigirize byetwali tetumanyi byasanga tukola nga bikyamu abitugjeko era omuntu Allah bw'amuwa ebintu biribina ekituufu aba afunye amazima g'ekiyitibwa okusinza Allah ekisookera ddala Allah singa omuddu amuwa atadhallulu okubeera nga yekkakkanya mu maaso ga Allah n'amuwa alkhuduu'u okubeera nga yeetoowaza Allah n'amuwa kamaali ttaa'a okugondera Allah okujjudde omuddu oyo ekituufu abeera ali mu kusinza Allah okubanga okusinza kwe Allah kulimu okwekkakkanya okwetoowaza n'okugondera Allah okujjuvu omuddu oyo abeera ali mu kusinza Allah naye tetusobola kumanya nti olina ekitendo ky'abaabidi abasinza Allah okutuusa nga omuddu oyo tumulaba ng'agoberera omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah agamba nti qul bagambe in kuntum tuhibbuna allaha bwekibanga kituufu mwagalani Allahu jalla jalaaluhu fattabi'uni mungoberere bwe munangoberera yuhibbukumullah Allah agenda bakola ki Allah agenda baagala tagenda koma kubaagala wa yaghfir lakum dhunubakum era Allah agenda basonyiwa amaki amazambi gammwe naye baganda bange mikwano gyange Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam tumwe ekifo tumulekere ekifo kye Allah kyeyamuwa mu bulamu bwaffe ffe tusinza Allah nga bwe yatusomesa mbeewaza nga nange neewaza omwoyo gwange okuleeta empaka mu ddiini ya Allah bwe bagamba nti Allah yagamba bwe bagamba nti yagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faanana nga abalongoofu abatukulembera ogambe nti sami'ina wa ata'na tuwulidde Allah era tugonze oleme kugamba nga banu Israel abagamba Allah nti sami'ina wa asayna tubiwulidde naye tubiganye ni Allah atuwa ensonga lwaki beeyisa bwe batyo kulw'ensonga nti baali baamala okunywa akate nga bawulira balina obwetaavu ennyonta eri akate okusinga osinza Allah kati nga nabo basomera amateeka ga Allah bagamba olwakiri kye balina ekyokuba nti bajja Allah mu bifuba byabwe ne bayingizaamu akate ye mukyala gwe nalabye ku midiya n'omwami kaŋŋambe abantu be nalabye oba bentera okulaba nga bakomentinga ku muddu omu eyagenda mu kyaki bamusabire baada dhalika nga yagamba nti nze ndi musiraamu era nabo nga bagamba nti musiraamu yadde yagenze mu kyaki nakola ki nimumusabira abasiraamu ne baagala omumuwabula nti yakoze kikyamu nagamba mutugjeeko olugezigezi nze okusinza kwange Allah kuli wakati wange ne Allah oba ngenze mu kyaki oba ngenze mu ssabo gwe tebikwatako okwo mu Luganda bakuyita kwekangabiriza tosobola eno eddiini yaffe ogiraba si yakutegeerako si yakutegeera kwange olaba abatali basiraamu balina chansi Allah akola ebintu bo balina chansi sebo osobola okukola oguzambi ogunene nojja mu maaso ga faaza kuba nti faaza nassa omuntu n'agamba nkusonyiye oba n'agamba gwe sobola kusonyiwa oba owedde oba ontegeera ffe eddiini eyaffe si bwetyo ffe eddiini eyaffe qaala Allahu qaala Rasul kati newoba kyoyinza okuyita olugezigezi ffe okusomera Allah bye yagamba n'ogamba nti olugezigezi oba toyanukula ffe oba oyanukulani oyanukula Allah ate nga si ggwe abasoose okukikola oba olina bajjajjaawo oddidde mu biki mu bigere ensonga mwe mugitambuza temugita
baganda bange basiraamu olunaku omuntu lwagenda mu kyaki okumusabirako kubanga ekyufu abasiraamu abatali bamu bagendayo oba ontegeera mu masabo abasiraamu bagendayo ayina kano kakulu omuntu agenze mu ssabo n'omuntu agenze mu kyaki ani ali yaddeko banaye nina ansa ziri ssatu ansa emu muŋŋambye nti benkana bena bamu bafu endala egambye nti ow'omusabo kale evudde eno sijja kusonga kwakikoze n'endala egambye ow'omukyaki kale naye evudde sayidi zeeno sijja kusongayo kati ze ansa mmeka ze ansa ssatu era nkuwulira ebigambo bino ezo ansa nga weziraba ssatu kati nezo ansa ssatu za bannaddalasa kasaasira omusajja g'osanzawo muzabbiya n'omubuulira nti gundi yagenze mu kyaki okyogerako ki mumuleko oba agende kasatu yagenze muki mu ssabo kati yasse muntu kati singa yakutta embuzi naye se Allah yatwanguyiriza eno aya eri mu juzu amma gyensuubira nti buli omu kale batagisomangako bagikusomera inna allazina kafaru min ahli lkitaabi wal mushirikina Allah yaleeta ebibinja bimeka yaleeta abatuula mu makanisa n'abatuula mu masabo group says balazina kafaru bebabeera mu kanisa oba kyaki nga babiyita nenze olweni oluti sirabawo nnyo njawulo nze temmanyi kimu bonna bansinza yesu kyengetegeeza walmushirikina n'abo abasamira ababeera mu masabo bombi Allah yabagatta mu kalibeji n'agamba nti fi naari jahannama khalidina fiha mba ku kitabo ekyo yagamba bamuliro jahannamu ate bagenda kugubeera mu lubeerera Allah n'agamba ng'asonze ku bibinja bibiri ebyo naga nti ulaika ab'omu kkanisa n'ob'omu ssabo hum sharrul bariya obanga onoonya ebitonde ebisinga obubi tobayitangako ojja leeta ekitonde ekitali kituufu Allah yali aboogerako wallahi bwe yali aboogerako ababeera mu makanisa ne mu masabo Allah wani yabateeka mu kategole etya kubanga bonna bawakanya Allah mu mbeera yaabwe kati kankolage ow'omukyaki ono Allah yamukaafuwalizaawo direct ngenda kuwayo aya ngenda kuwaako emu kubanga mu Qur'an tufuna aya emu etumalira ku zonna ezigifaanana mu Qur'an suratu Maida sura ya 5 aya ya 72 Allah yagamba rabbul alamin nti laqad kafara alladhina qalu laqad kafara mazima ddala mazokola kafuwala badde mukkiriza naye kati akafuwadde alladhina qalu buli yenna agamba inna allaha huwa almasihu bnu maryam nti Allah ye Yesu mutabani wani wa huwa kafir oyo mukafu maso gani maso ga Allah mpola n'agamba nti waqala almasihu soka Yesu yaleka abagambye ya bani israil abange mu abaana ba Isirairi ibudullah musinze Allah rabbi wa rabbakum ye katonda wange ye katonda wammwe n'agamba nti innahu man yushrik billah na Allah wakidesa yenna agatta ko Allah kati bavudde dda mubakkiriza ne bakafuwala kati bashiriku yenna agatta ko Allah rabbul alamin n'aleeta Yesu n'amufuula katonda n'amusalisa n'amufuula omu kubameka kubasatu yagamba rabbul alamin nti yenna agatta ko Allah faqad harrama Allahu alayhi aljanna ejjana ku yeri haram sife tukafuwaza abantu era badda'i abali professional
toyina kyofunamu mpeera kujja ku mimbali kwogera bintu nga Allah si yabikutumye era nga si ya mubaka nabi Muhammad sallallahu just kyoyinza okufunamu kibooko kubanga singa osoma ebigambo ebitali bituufu n'obizza ku Allah n'omubaka we ovunaana omusango okujja ne mu Busiraamu. Ekyokubiri, singa okosa abantu ku nsomesa yembi ng'osomesa bubi abantu obakuba obavuma okukosebwa kwabwe mu ddiini Allah akuvunaana. Tuvala abantu tumala okusomesa tugamba subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Nga twenyeza Allah tusonyiwe bitusobezza nga tusomesa naye ffe nniya yaffe ebe erubiriddemu kutuusa message ya Allah ku baddu. Kakati obanga oyogera ebya Allah eri abantu tutomala kubetegereza mu maaso banyiize aya sijiddamu. Allah yagamba qulil haqqu min rabbik, yogera amazima agavudde ewaani oba Katonda wo. Faman shaa falyu'min, ayagala abikkiriza atayagala abikole ki abireke. Kati Allah yagamba nti innahu man yushrik billah, yenna agatta ku Allah ekintu ekirala faqad harama Allahu alayhi aljanna, Allah yagamba sigenda muwajja nayange wa ma'wahu an-nar, jengendo muteekera obuddobe muliro naganti wa mali zalimina min ansar, abali azama tebalina agenda bataasa. Kati bino bira ebyeddiini y'Obusiraamu si bya pokopoko kuba batali basiraamu bamanyina tutemerera. Kati bano abaana bemulaba abafiira e Saudi otubeera kunakasha ensonga z'eddiini ate atali basiraamu badda kuffe. Abasiraamu mutta abantu e Saudi, ffe eddiini yaffe wallahi kiri haramu okuzanyira ku musaayi gw'abantu. Era tuvumirira neffe kuvumirira abawarabu abettanidde okutta abaana abakola mu mayumba gaabwe, Abannayuganda n'ab'ensi endala. At the same time tuvumirira ebikolwa ebyabannyinaffe abali mu nsi z'abawarabu abatanudde omuze ogw'okwolesa obuseegu hatta ne mu maaso g'abasajja abo. Oluusi babatta ne bajja ku media ne boogera ensonga za kalebule ng'etyamusizza kirala. Nali ku media nga ntambuza nscrollinga nensanga ka video nenga bamaze benne babyogera bano aba media bali bamaze kagamba bakajjamu bakasabika nenga kaali complaininga ku muwala Kadaama eyajja yali ku TikTok ku live ekiro saawa eyo nga 8:09 n'akwata essimu n'agiyimiriza wali ng'ali mu kaleega, ng'ali mu kaki kitono kinene kati nno kitono ku kye yakola luvannyuma lw'okuteeka wali essimu. Bwe yayimiriza wali essimu n'alyoka asitama mu ssimu. Oyinza okugamba kasaa ali mu kaleega. Akaleega omulimu gwako ku mubiri gw'omuntu kaleega kifuba. Kati wositama ng'oli mu kaleega oba obisse eki, n'asitama mu ssimu n'akwata obwereere bwe n'abuzanyisa mu kamera. Nedda bagamba baagala tuboogerereko baseeka muzze kuba bisiyaga bokka naffe mutwogerereko. Abarabu batta abantu. Kati singa omuwarabu ayingira mu ruumu ye n'amusanga oba n'ennamba zaabwe bazirina, singa alaba ng'akoze live mu maka ge ng'asitamidde mu ssimu bwatyo bw'akola. Nam kanedda tusaba Allah abataase abo. Omanyi kibeera ku live ekiro mmwe abalina abakyala bagenda ebweru, Allah abasaasire. Ate basajja bannange muyiga okukola. Omukyala asaanye kubeera wano w'omulabira. Mumwe bakamangu essimu zammwe zivaako mangu. Neffe abalina essimu ezirumba ebitimba oba olyoko notification ng'ejja jjukira zino essimu oba oscrollinga bibyo ne baleetako ebyabwe. Nolaba abantu nga bali mu 1000 nga live ekulaga nti mazeko essaawa nga 4 ogisanzeko saa mukago gwe kitegeeza batandise dda nga kyeboogera kyokka kuwemula. Oli n'atuuka n'abalevuka bakutte babadde no mu Uganda nga akutte ensonga z'omusenga azikolera mu video. Allah akolere ki Rabbul Alamin.
kituufu bannyinaffe baagala tubayambe tubasabire ku Allah tukomplaininge ne gavumenti ezo videos eziraba nega nti bano abaleekaana okubayambala bye bakola gw'ogamba omuwarabu atutta naye naawe ayagala okuyambwa oyambika bane Allah nsaba atusaasire nga mukyalawo akwata essimu ng'ali mukannika n'akwata piro n'agituuza wano ku bisambi n'ateeka wali essimu bwe batuukayo mu ssaawa z'amatumbi nga piro agijjawo osanga ebisajja nga biri ku live nga biwunira kulinga amajini kati Allah abakolere ki Allah ayogera ata ku mbeera z'abakkiriza ku fahisha ku buwemu era emisiba gikyatutomera kuba ensonga wagenda kukola ekyakutwala okukola ennaku ekuluma ayi Allah obwana bwange ayi Allah mama wange ave mu kazigo n'ebyabatwala okukola byabalema ddotuukiriza olwo gwe nalabye okungaalajana kano gana amagezi nga bawa mwabalina balina mwabali ebweru ne bakazi bamwe mwasindika ebweru makubira amasimu babeeremu amagezi yazze mawulire ngaalajana banzibyeko $3,000,000 bazibye batya nasooka nenziweereza abewaka ne banziba nenfuna omusajja ali mukwano gwange babakwana ne babasindikira asajja ssente babeera ku live ne babeera okwekiro oli n'amufunza obwongo okeerenkera walo nga amuwadde pini amulagidde wateeka ssente njagala omufunire poloti egindi agenda okudda nga gwe yali ayogera ne takyamulaba gyemugamba poloti teriiyo addamu kukaba maziga kati ffe kituufu baagala tubasabire era nze omuntu wajja gye ndi nga Sheikh nsabirake wa Allah ekituufu gw'olina okwesabira lwaki gwe otyayo wakoze eki wakoze eki wa Allah wakoze eki wa Allah nsindikeyo nze muntu mulamu kati omuntu mufu oyagala gabona ku by'abantu balamu ekituufu buli muntu kufa asobola okwogera ne Allah olaba bakaddaama abo abakaabira mu mayumba si bonna nti bakaaba waliwo abali sefa waliwo n'omukaddaama gwe banyumiza yafuna olubuto oba yagenda nalo oba yalufunire esimanyi mukama we n'amuteekamu ssente nadda n'aluzaala n'amusindikira visa naddayo n'akola oba ontegeera waliwo kaddaama eyafiirwa maama we mukama we n'ampakira nadda n'aziika n'amusindikira ssente n'alinnya naddayo akole si bonna nti bakaaba buli muntu gw'osanga ng'akaaba tosooka kaaba sooka omanye akaabira ki buli muntu wallahi buli kyolaba omusiiba gwe tufuna waliwo ensonga abamu bagenda ebweru baleka famire zikaaba mwente kitegeeza okuwasa omukyala leero lwakumeka lwakuna lwakusatu ng'alina passport nga tomanyi yes n'omujje waabwe nga bakimanyi hajala agenda bweru bonna ne basirika ziba nti Allah akuba abantu akabalangulo gwe n'olumwa Allah n'agamba nti ntandika buki butandisi bwakwata ennyonyi n'agenda ebweru musajja dda waka musajja atubooda bagibbye atuuka ekanyumiza omukyala n'omukyala agenze n'atula mu mulyango n'ayimirira n'akanga babala n'akaaba ona musajja mukulu ng'akaaba atunula bubi n'akankana emimwa n'abiiwa n'akubira maama w'omuwala taliiwa atya tannanga ajala tali sirias nga wallahi mama nga manyi gyali taata nina muko najjako essimu watawo emyezi 3 nanga hayi yinza ajala bambi amusore nagenda nga wakembeera mbi nenga wafumbirwa mu nnaku 3 nga tokimanyi wafumbira nga tomanyi nti ngenda bweru gwe nolowooza nti omusajja ono okuswala kwe yayitamu yasolooza obusente mu bantu nolowooza nti Allah agenda kukubiira kaawo rabbul alamin Allah nabi salama yagamba Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu nti nkusindise eyamanyi ne tokwata ku ssente z'abantu abeeza zaka baleke batoole ssente bazikweweere kubanga bw'onaakola obulyaza amaanyi mu maali yaabwe
tyanyeddwa yali azaamanyizibwa Allah taziiza webagisaba ejja direct. Abaana abasinga abakaaba abali ebweru beekuba emitima balina bye bakola Allah byatayagala. Nkuweeyo eddagala ekyo kimba okiraba okibeeramu nga mukama wo mubi Allah n'amukyusa omutima. Dua kulongoosa maaso ga Allah naye mbalaba ku midiya okwo nga bawaŋŋana amagezi. Omwana bakutawanya funa omunnyo. Bagenda balinnya ennyonyi naye n'obulogo bwabwe. Wallahi omulogo yalinnya n'obulogo, omwenzi yalinnya n'obwenzi, n'omusaaze era akubira akasimu Sheikh nobale kunsabirako munnange tuva mu umura. Wallahi olwo n'abamu abambala obukaaya nga munda sapuli mweri n'alimba omwara muti nasira mukanga asaala alina mu hayizi ne kukaba n'agenda ajeregere eddala eby'abasiraamu. Mwarabu wamugwikiriza nga asaba namukuba omutwe ogwo kakanagati warabu batukuba yogere ekyakubizza. Omuzadde ku ssomero ennaku ezo yajja n'atabukira omusomesa. Manya abasomesa tulinamu handling ez'enjawulo. Omwana wange njagala ondaga omwana eyasaze zipu y'omwana wange. Ko teacher nti yeye kale katugenda nnoonyereza. Nabuuza omwana gwe n'agamba bagisaze. Omuzadde n'agenda n'agamba ojja kudda nja kuba ntuuse ku kituufu. N'ayita omwana teacher. Zipu yabadde ki? Bagisaze. N'amuvaako n'amuddamu zipu yabadde ki? Mbuuliraako. Teacher nabadde njisiba n'egaana n'enjiruma. Yagiruma. Yatunulira maama we mu maaso nagati ono omugamba nalunye zipu anzise kananoonya mangu awo suspect yesaze zipu aye n'amuwa blank statement namugamba bagisaze teyamuwa yagisala. Kati omusomesa yatunulira omuzadde n'omwana amanya nti ono omwana amanye ekyatuuse ku zipu eyo naye kaninda oli akole ki? Buli muntu lw'osanga waliwo alina gwakuba mulekerawo okwogera ng'abaana abato mbw akaabira bwereere. Teri mwana muto akaabira bwereere. Omukyalo omu omukugu yaŋŋamba nti olabanga omwana akaaba okolanga ebintu ebyo bwe bigaana nkukkiriza okola ekyokuna. Ekisooka gezesa olabe oba enjala yemuluma omu ekyokukola ki okimwa n'akisindika eri ng'ogezaako ku mazzi aleka ayagala kukola ki kunaaba ebimeka ebyo bibiri. Ekyokusatu kiya rabbi ekyokusatu bulwadde. Nagamba naye wogezesaako ku bino ebisooka bino ebiringa nasigala omunaaziza omuliisizza agaanye nanti okasimbamu obuyi bumeka kaba kaagala kwebaka. Kaba kaagala kwebaka kanonyako kaagala kyekebakirako kati okawaamu obuyi bumeka kaja nga kebaka. Bwannange we yabinsomesa nembikola ku baana bange byebyo. Osanga omuzadde nze sinetana kinsobedde kati amuleke bebi wamajangu kiki nawala akatadde engalo mukaga nti sooka ompe ku kyayi we ogenda nadde akaabira kyayi kyokona amututte kwebaka webake tiwebaka. Omwana ayagala kyayi agamba kwebaka akaabira bwerere oyo akaabira bwerere gwe tomanyi kyakaabira naye akiina. Era n'omwana akaaba nga ayagala keya alaba wesiri mu baafu oyeza tomala najja nabino n'akaaba va mu baafu nsituleko njagala kwebaka oli mukuwoza wanzaala kuyimirira wano. Kati bakaddaama bannyinaffe wallahi moni ba professional mu kuvuma naddala abatali basiraamu naye abakkiriza mu bakaddaama mulekerawo okutulumba mutugambire gavumenti ffe omwali mufuluma temwatugamba ate we mutebenkera temutunyega naye mukaddeko ebizibu ffe tuli no problem nammwe mwetereeze. Banyina bwe mbagambe bakola emisango abamu nga bava wano wanze mala batera okujjaga nti seeka njagala mwami eyasooka yalagawa asiddayo eyo oyo tasaala mwefuna mwembi temusaala lwaki ova ku munno nga bwe wetetenkanya n'osaala naye mutetenkanya akole lwaki oli azaamaanya. Bane mu bintu byensinga otya ku Allah ntya nnyo buli azaamaanya. Allah omumanyi
amanyi n'okuyambako oyitewo oli azamanyiza naye ng'ate agenda kukuba gy'olaga. Rabbul alamin nabanyumizaako olumu wa takisi yatomerwa wa boda nga tugenda mu kibuga tuba tuyingira ekibuga naye ne bamutomera naye bye yagamba oli bye yamugamba naye bye yagamba oli nga Allah aga nti gwe k'osasulwa ekyo kiggwe. Allah awoolera eggwanga. Sheikh Salimu Bosa anyumiza omuddu yali atambula avuga ka boda ke bambi alengera mukyala wali ku line ku internal affairs. Mukyala si mukyala wange agenda mutegereza nga yeye bayogera mu bibiri bisatu nti mbadde ngenda bweru munnaye teyamunyega n'awanika emikono passport yasibira mu ttooyi olwajijja ku internal affairs oba ali ayingira mu ttooyi kukola ki engalangatana mu ttooyi. Wenkulaga fayiro z'abasajja n'abakyala bakaaba oliwo omukyala kanve ku mboozi y'abakaddamu bajja kutujja ku nsonga kati abashiri kubagamba wayi kayitireko eyo leero tetusobola kuyitira eyo olwaleero. Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin mukama waffe omulezi w'ebitonde byonna yatunnyonnyola wano Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ensonga ze yatuwenya mukadde waffe Ibn Baz rahimahullah yazinnyonnyola naga nti hadhihi masail ensonga zino yajibu an yata'allamuha almu'min kyateeka omukkiriza okubeera nga azimanya omusajja walmu'mina n'omukkiriza omukyala as-sigharu wal-kibar omuto n'omuki n'omukulu al-ula esokera ddala al-ilmu oyina obba n'okukola ki n'okumanya naga nti fa'ala al-insani kyateeka ku buli muntu yenna an yata'allama wa yatabassara hatta yakuna ala al-bayyina kyateeka omuntu okuba nti amanya era ne yeekakasa kiri kyakoze eki kyamanyiza okutuusa lwabeera ku bunnyonnyofu. Okimanyi nti abantu bali mu ddiini busiraamu nga balinga kitengejja nga tasobola nakwedifendinga ku mulabi wa busiraamu tasobola kwennyonnyolako lwaki musiraamu era nga wafuna amufunza nga naye waayo nange nayagala ddukyugirako gwe ate sola 5 lwaki si 2 oba ontegeera kubanga nange neneebuuza uno yakatuvuga emyaka 2 tulaba aluddeko naye Allah ye waawa abiireko okubeetwa yatonda yekka aleke ne banne babeereko okwo omuli omuntu oyo ne bayagamba nti maamu oyogera nga assistant wa Allah Allah yatumira omuntu omuzibu kugamba nga ali mu nsonga za ddiini ajerega buki naye weetaaga obbeera mu ddiini busiraamu nga ogitegedde ogyekkaanye otuuka okuba nga oli mu kubunnyonnyofu oli mu kitangaala. Yagamba Sheikh tuwayarifa diina Allahi amanye oyina okumanya eddiini ya Allah alladhi khuliqa min ajrihi yakutondesa wayatabassara hatta yakuna min ajrihi nagamba nti wa hadha al-ilm huwa ma'rifatullah n'okumanya okwo kwetwogerako yemudde okumanya Allah rabbul alamin wa ma'rifatu nabiyyihi n'okumanya nabbi we sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dini al-islam bil adilla n'okumanya eddiini y'obusiraamu n'abujulizi. Nabadde nkola analysis bino ebintu basiraamu byetegerezenga omusiraamu tayitwako nsonga yakumanya nabadde nkola analysis zange manyize ndi musomesa ani munonga uli musomesa wa nnoni olungereza wa abantu abamu oyo omu mwebali tatasomesa lungereza naye nga musomesa mwebali mpola mpola gwobakwata mpola wani obusomesa kati bwafuuka kintu kyolina okwegendereza tonaba kwanjulayo utali mu covid nga bweyogereza omukyala ebigambo ne bigwa amakerenda namanya nti omukolo gwa ku Sande kati by mistake n'omugamba nti ndi teacher yagongere paka lwe mulifa kuba mu covid ffe twasinga si ffe twasinga ffe twagoberera kuba takisi ababoda ssebo babyanzanga ssebo
awo wakiri gwaweesa amugamba lemala waba wakolobatic ogulu akunyolera ddala nalaba kuwa booda yali ayita ku kiddo ekya poliisi nga balina patrol wali mu maaso n'agibaleegamu nemusabula mu lukonko abaserikale ne bajja ne bagikwata bamusanga agiyimirizza ne bagibaka eno emabega nagisimba namba emu ne beewalula n'omusirikale Allah n'amusaasira newandagala naye teyagwa yagamba balinkube mu mugongo naye nze nkoze nze ŋŋenze kati ababoda mu covid tebakosebwa kinene naye abatakisi n'abasomesa ate abasomesa bano abamu bama ne balama oluvannyuma bapangapanga ekibozibozi awo ku kyalo okusoma kuyinza obutaddamu naye tomwana mukwatiremu manye omusomesa Allah almustaan ensonga weeremanga omusomesa osookanga n'ogirekera ddala kuba muntu si mwangu kati abasomesa baliwo tufunyeyo omu nze ku bbanga lyenaakamala mu masomero omu abasajja abazungu bakola system ng'omwana bafuba olulaba nti afuluma ku ssomero nga Allah ne nabbi we Muhammad sallama n'eddiini ye babimusanguddemu ekisonyiwa kinera kivaayo bulungi omwana asoma oluzungu lwokka bamukakasa nti Katonda is not anywhere era bamukakasa nti ensi yeetambuza yokka oba byonna bitegerekeka bw'oba otambuddeko n'ogenda ate abasajja bazibu nnyo mu nursery classes balinamu katopiki kasubject bakayita kabeera mu social tabaayo mu nursery social studies bagita social development nkyerabidde naye nga badeveloping omwana socially kati abazungu balina kasade ke bakola nti omuntu azimba mu parts meka 3 bazimba omutwe gwe si bwe bwongo ne bazimba omubiri ne supiriti bazimba omubiri guno bode knowledge kuba ali akatabo ka learning framework akanasali bakategeka nga kasitula omwana mu bintu 3 bamusitula amagezi ategeere ne bamusitula omubiri guno asobola okukozesa engalo zimuvinge n'ebirala ne bamutendeka n'omwoyo oba ontegeera naye lesoni ziri wezibanga lesoni ziri 6 mu kirasi olunaku saidi yo ya Katonda we alinako lesoni emu ya dakiika meka ate dakiika 3 serious business kuyo ya dakiika 15 wajjeno waggulu bannaye ntino kona bayinza okunoonya naye banoonyeza ati sinze nabiwandiika kati nze okunoonya tebawandiise mba musobya bwajjeno waggulu awo P3 awo mu P3 webasingira obitabulira awo ne bamutandikira lero omujjira Katonda bamujja Katonda ne bamuzza ku buwangwa talwawo nnaku ziri awo ne bajja mu P4 awo buwangwa P3 buwangwa P4 buwangwa P5 kati P6 awo human revolution netandika bamuvuga obutamuzza mabega tubula nti abaana abasinga abasomye sayansi ezo bakaafu nnyo maaso ga Allah abatasomye eddiini kubanga sayansi akakasa nti ekintu kisobola okubeerawo nga Katonda takola ki nze newunya twasoma mu sekendo nenkikakasa ge mazima nti omuntu ozaala omwana omulenzi n'omuwala ani determinant taata so mwagamba ananga kati ngolaba Allah musado shura azani ngate tuwagidde azani eina kyetugamba omwazini kamala okujja wa azani insha Allah tumala okusiramuka mu bitusoma era nze nsaba Allah akkirize fe abaana betusomesa eyo gye tubeera musosa oluzungu bafunamu obuzibu buli kiva ku ddiini bamutawaanya tukonaza ninze gwe kasoka nti Allahu akbar nze nansirika
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد tugenze okugenda mu adhaani nga mbaga nti abasajja basetega system nga Allah mu magezi g'abaana gonna bamusangulamu bwe bajja ku kutonnya kw'enkuba oyo pifo waaka bagamba nti ebireete formation of rainfall ekolebwa etya biri ki ebina obeerawo enkuba etonnye clouds renigage enakyogedde clouds nani omulala water bodies forests sani kozi sani bajukuba saidi zeri y'olusozi sani ne mountains tomusajja ono ate ono tabitegeera kaakati ebintu ebyo okimanyi w'obisoma nga okkiririza mu subjects ezo tolina bwetaavu bwakulinda ate tusabye Allah enkuba ekoleki etonnye wallahi naye Allah yaswaza abantu bano nga Mugabe we yaswaza abasiyazi Allah yaswaza abantu bano nti gye baayogera w'ogenda mu malungu tebiriiyo tebalina bibira waterbodies tebazirina tebalina mountains ezo zebagamba ezibaringa moist winds and whatever kyokka amazzi ne gayiika mu malungu ne gakola n'amataba Mugabe yagamba abasiyazi ngenda baddembe mukole ebisiyaga byammwe emyaka egi njagala betugasse mu bisiyaga mu myaka 3 nga mundaga omwana kasita temufuna lubuto siddamula omusiyazi ono mu Zimbabwe oba otegera yabateerayo enkolobe kubanga kati gono gwoyagala okukolako ebisiyaga wandi mugjeewa singa tebamuzaala gwe stoppinga generations ezijja ono wandibadde omusango otya nsaba Allah tabaraka wa taala alungamye baganda baffe abali mu bikolwa ebyo bwe balemerako tusaba Allah abatuuzeeko akabalangulo newotaddamu amina ate nze nsoma mbatunulidde emimwa kubanga namuno twekengeramu mwandibamu abaana abo abaafuna ku kizibu ekyo oba abakituusa ku bannaabwe kuba omanyi omusajja okwata munne musajja munne n'amukuba ebikonde ng'amwagaza kyusa ndeka kyusa n'amukuba ebikonde n'atuuka okuddwa ku poliisi ng'ali bwereere gobadde okimanyi nti oyinza okufuna omusiiba ogukwerabiza nti oyambadde engoye n'ofuluma mu bantu yafuluma ng'ali bukunya ku poliisi singa ali poliisi ya Nsindala bali mwadde engoye ezambalo esatu n'empale n'engato naye ku poliisi eyawano bamuwa jaketi wajijja ku musibe n'agyesibye no wansi n'atega temalayo na kabina bulungi n'amuwa n'akatishaati n'alyoka atottola emboozi mu kamera ng'ayambadde nga bwe njogedde naye nga yali emutuusaako gwa bulisa maanyi emukuba ebikonde ebijira okumutta
musajja bano nga kyusa akabina sijja kateekako kyusa nga nti nedda byonkola mbikooye kye ne bagamba nti kati eno musajja bakulu ogamba nkyusa akabina ayinza okukyusa ekikonde nakuba nga tikale mbire segenda kati tebakola badda ku bwana buto kagenda bambi otegeera ensobi gye kayingira nga future emaze okusaanawo. Nsaba Allah agonza abasiraamu bali wano buli yateeka omwana mu ssomero lya basale ddayo ku ground otegere basale bakuwa yaki otherwise mujjeeyo abaana ku basale oba muntegedde kati kankolage challenge nsaba abalina amaka gammwe muwanike emikono Allah w'ekitiibwa abalina amaka nga gago tuwanike ku mikono Allah w'ekitiibwa basatu bataano obalaba kati sokulindeko abawanise emikono nga watula sinya 60 ngegisigaleyo oba okiraba omu babiri kati kubatula sinya 60 nga mbuuza alya mu kusoma gye wasoma wala gyonna nga giddeyo wansi abantu bali mu kuwujja booda bali mu kuwuba bawuba birengo abantu balina emidaala mu katale wali bakubirako n'ebikonde mu luzungu don't bring me a my one omusajja nga yasoma oluzungu naye nga lutundamu nnyaanya ate nga ali bulungi omanyi abasomesa abatuddukako mu masomero mu covid si beetegefu okudda mu ssomero newoomwoga aseeka temukyansobola olina akakadde gati munnaye tekawera nti seeka ndeka wakati nefisaana agange wiiki 2 oluusi nenfuna akadde mu mwezi seeka ndeka nkolerera abaana be wallahi nanomusomesa yajja n'asaba omulimu n'agamba nti nkya inshallah ntandika nankubira essimu naga nti natidde buti kuswala naye kaneeweeyo nkikugambe sigenda kusobola kujja kuba ndabaawo manyi kati levo kwendi sisobola kudda mu byakusomesa musomesa wa baluwa yabivaamu dda alina omudaala gwawe ekabembe tayagala kumanya bokisi zina ziyingira buli ssaawa tayagala kati kyennoonyamu kiriwa ebitonde biriko nnyini byo bonnange yabirabirira oba ontegeera ndeta emboozi ey'amazima ndeta emboozi nga yaddala nalina abaana 2 mukyala wange n'akwatibwako bambi kati tuli mu muzigo guno lumuzi 2 abaana bano bali 2 bwe tunaazaala ow'okusatu agenda sulawa kati omukyala n'atandika oheetinga okuzaala nga simanyi nsonga nemukansolera nemugamba kuba nali nagula poloti nga takola ki nga tamanyi nenzimba ennyumba nenjimala nga tamanyi nentekamu n'amasanyalazi nendwalayo katamanyike ko nekagira kamukatageze mu nyumba eyo katemuli muntu yenna tekategera nyumba gyekageramu nti nayaabwe kati mala mutuusa mu nyumba naga subhanallah wazimbadde ennyumba nimugamba ye nagamba nekibadde kinyumbyanga ku byokuzaala nga neebuuza omwana ngenda mumuzaalirawa nemugamba obuzibu bwe buli weewo weetadde mu ofiisi etali yiyo nze sigana nkola responsibility Allah gye yampa kulabirira abaana bange na mukyala era simira malusu kunzika nga nkakase wakati eri mmere oba ontegeera omukyala amaka agali muntegeere amaka agalimu abasajja abatalina amagezi amalamu ayina kutunuulira musajja nga tekuli masannyalaze abaana babatumye school fees awabeera omuceere gwaweddewo amaka agali nomo sigamba amaka agali upside omusajja omukulu n'ateera omukyala ku buliri namuga nti mama gundi sokazukuke ezukuka samaleka tekosala ogamba piki erimu nagantuusa ku kkubo abo si be ŋŋamba abo bakati amamamera abo bani nsaba Allah tujje mu leveezo n'omukyala tafuna kitiibwa kya bukyala nga baneiba bategedde nti alabirira waka era abamu bwakikola yeekweka n'atalaga nti nze mbikola ayagala abe ne respect lwaki wobeera ojja okumuwasa nga yakuwadde ssente lwaki wobeera ojja okumuwasa ewaabwe
nga toyina busobozi akuwa ssente n'agamba ntofaayo n'aguma mu bantu balooza nti gw'obikoze ki ayagala respect kati kyennoonyamu kiriwa yali atidde puroguramu z'okuzaala nga yebuuza ngenda bazaalirawa ng'ate nnyini baana nina enteekateeka wagenda noono ennyini ono omuto ng'agenda sulanga wuwe kati Allah akutegekera nawe weefuula akola ki waliwo Allah be yategeka nga temugenda liya mu kusoma ne wonafiira ku lubaawo wallahi I'm not discouraging you from taking your people to school whatever children kyembagamba manya kola ekiri mu busobozi bwo nagendako ku university nensaba semester yasooka nennema nga nina okunoonya ekyokulya ku makya noonye transport noonye tuition ate nina okugenda nsome ate nga nakuvuga kuva mukalagi paka mukono nasomayo emyezi giigyo nebinnema principal nampita nagamba sula kiki mwankubuulire nemubuulira munaga onaamalako otya nemugamba njagala wallahi nadda buzzi waka nabe nali ntuteyo ku university eyo nga byange nembiba nga mbikosa namugamba mabulire kwa fees ke mbadde mubanja mu bisigazi saddayo Allah nga byabiganye ningenda nemanya kati biganye ate Allah naggula amakuba amalala ate nenveeyo nga ngenda netwala kusomero nze netwalayo tolemerako jamani totwala mwana gye bagenda mukolerako bisiyaga olwa pressure kati owange ate kusoma esomero weriti balya amagi ku ssomero agenda lya amagi afulumenga buli ssaawa nga yetaga pampa ofa ofunye muki wano eno topic nnungi nnyo era egenda tuyamba nabyo omuvubuka wano mulina wano ku media bamukozeeko ebisiyaga eyasiyaze ne gwe basiyaze bombi beetaaga kuba embooko ezibatirawo bamusiyaze nno nga bamusuubiza emitwalo emeka ebiri kamale n'okunywamu n'ensonga ziragise oteredde bulungi kino akikola nsaba Allah akimukolere ate nsaba Allah teyeetantalango kivaako nze simulabye naye ndabye kino nawe naaba nsaba Allah nti Allah yaleetanga kano yalaga waba yakavaako lwa mbeera Allah naye waba yagaana buganyi kamunzigire kaakanga okanditere yetebo naam anti era Sodoma ne Gomora ebisiyaga ebidala ebyabasajja ku musajja ebyenda okufuluma kiba kifuuse kya bulijjo era babitega butezi gata butafuluma kubafa abakinjaaje ekyenda kino ekifulumya obusa kiba kyenda nti enkata eno Allah era agizinga eri mu lubuto ey'ebyenda eno eringa ensimattulizo oba ntegeera ebyenda byonna payipo yabyo kwe biyungira yeno payipo efulumya obukyafu kati weegaziwa bweti kyangu ebyenda ebyo okwefungafunga nebifuluma wabweru kwalla yakola system eno beri sona Allah yagikola payipo eno oba ogenze basaze ente oba embuzi ekyenda kino tekiringa byenda birala wekiba nga kiwanvu kuvanga wano paka wano okuva wano tuuka ku mulyango wano kina texture ya njawulo eri rafraf erimu zigizaga nti ekontrolinga empewo butava bweru oba butamala gafuluma kati otikaka Sodoma ne Gomora ezo enjira zonna ng'ozikutula kati byenda busa butunda bindazi byonna olaba kiramba wali wabula kipakinga wallah era kifaananyi kyagambe kya WhatsApp nakirabyeko omusajja nga yebasengemera biyiseemu kisoboka kuba ebya media si byangu ate ffe tuli bawali mutumala kasabye otalabye bitomanyi physically naye kisoboka okubanga eyo foto gye bakubye nga eyo effect ya kuliibwa biki bisiyaga ebyo
kati musajja yazze bakana babiri ku polisi yanimbye sente zange kanangamba nzije nzinone naye nga tusuleko ffenna kwolwo ampe ebiri gyange ebitutawanya pressure kituufu oli mwavu naye slow down oba ontegeera toddukira eri bitu kati ndabajolaze emitwalo egi ate sinajja kaasi tagirina oli talina nawe tolina kati yakutte bwongo nakukozesa naye kyakkoze kinene osinga kino kyagenda okukuwa ne wabanga akikwadde mukaasi fe allah yatugamba fe abasiraamu kifa hatha awal shay esookera ddala okutegeera allah eddiini n'omubaka esookera ddala an yatabassala al abdu man huwa rabbuhu omuddu alina okutegeera katonda wange yaani ani mukama wange lwaki ndi bwe nti ntuuse ntya wano ani andeeseewo nina kuvaawo ntya accident yagudde ettaka ne Syria yabadde erimu ebyamagero obuyinza bwa allah nti bagenze okuyiguukulula ebisementi mu bimu basanzeeyo embwa nga nnamu mwenditegeeza kalina oggwa ng'embwa nnamu tugambe nti yasoma nnyo neyiga okwekweka bebi yabadde wa myaka ng'esatu ebiri yawo beena waati mu be basanze nga balamu yabaddeko ate nga bayingini yabadokita bayimamu bafudde kati allah ye mukama waffe rabbul alamin waliwo omuddu sheikh yamutunyumiza yava ku kizimbe fulo 7 n'agwa ku ttaka n'asitukawo nga mulamba alimba katojja bitegeera ebyo kankulete ku byosobola otegeera temwalabye musajja yabadde embalala ku bikondo by'amasannyalaze nga yeewuuba allah mumanyi eyo firifeezi ogimanyi ono abitegeera firifeezi eyo kunona nako bweraba ojja mpola ng'ekukima naye bwe yaze mu supermarket ayagala kyakulya bakimumye bata kyakulya adde ayagala nga toba saati naye kyakulya munamulo yayagambye nti badde ayina kyayagalo ekyokulya nibagana okukimuwa talina ssente nawalampa ekikondo allah ng'agamba nkyakwagala tozunga waliwo yamulabye ng'awalampa ne bakontakitinga umeme allah kasire umeme yembalala singa naye ekolanga eno eyeeno oyabadde mufu naye yembalala olwakubye essimu mpata ne bajjako maini zonna ng'obudde tebunnaba kati awala nagambye allah ng'akuuma ebitonde nadda mu wayeezi 3 ng'azanyiramu nanzanyire ave nadde ngolooza ali ku komedi kati yatuuse we yatuuse kyendowooza tutagala tombukira yatuuse we yatuuse ng'ekyokwetta ate akikooye ayiye akomyewo atyawa nga noweya tutugo allah musaasira basaza amagezi gonna balese buno obunankanya obukuleeni obusitula n'obuwanika omufaliso mitaazo zirawo zimanyi omufaliso okutukako omutone gugo wali allah yamusaasidde sinotwaka nejja ey'omusenyu allah ng'agambye nja kukulekawo siya ne bwogwa mu loole ekkuba ne kasuka wali nosituka n'ogenda naagwa ku sinotwaka n'omulamba kati allah n'amulaga ekibonerezo ky'okwetta baamukubye emiguwa eno musajja najja nawalampa sinotwaka n'amusimba evivi kakutako tusawanyano tumalidde emirimu gyonoonye nazo n'agamba singa ate engudde bugwi kale nemenyeka twali tuvuga obupiki bwaffe edda zino piki ng'ettaalo yakiraawo siraamu yali ankulembeddeko kajjagwa neemukuba ne gwe yali aweese kuba nali mbalengera bwenti neemukuba pikipiki neekyuka neetunula eno gyenva bo ne basitama ku bbali ng'olowooza babadde mu komedi naseka nemugamba musiraamu ekinsesa togaa nti omusajja nga nsekereza naye teneewuunya obudde ndi ku piki n'ositama wano piki neetunula ate eri nga tebalina yadde ebbwa yadde akanuubusi ku sufidi kwe twali basitama wali ne piki neetunula eri gye badde tuva allah weetaaga omutegeera wassa mu magezi ky'okufuna amaaso agabiri eri abalina erimu musajja ze muziki natuka tibannange salaamu alaikum alaikum salaam bane ndi mwetaavu ndiye mulalu munnange yakubye ebikonde butabika nanjiwa amannyo njagala ku ssente zintu genda kanika amannyo ng'amannyo gonna nno mwegali naye kyakulembeza okweyanjula
nze musonyiye mulalu munnange yankubya amannyo n'agayiwa njagala ku ssente kugenda kuzzaamu mannyo kati wagenze mu ofiisi omuddu n'amuwayo akasente kati abadde afuluma n'annyonnyola ebizibu kyogamba mbadde naye mu muzikiti wannyonnyodde nemugaa nti kale akasente kogira ng'okozesa najja ku dinisa ddala n'agamba obusiraamu gwabadde naye munda nti munne nina obuzibu kyokka ava muwa sente wali naye mwerabidde dda baganda bange basiraamu mukama waffe yatonda ye Allah tasobola kulemererwa kukulabirira yegwe otabitegeera tolina bwetaavu bwonna busindiikiriza mwana wo wuyo agenze mu bebisiyaga wuyo omusindise akole emirimu egiri haramu wuyo kenyini gwesudde mu miguwa omwana ng'ateeka okusoma saba Allah ng'omukondishoninze ayi Allah mukama wange omwana ono gwe wamumpa naye ngezezaako okusoma bikoze eki Allah wekiba nga tewamuteekerateekera kulya mu kusoma kusaba omugondeze obulamu bw'omuteekedde buki abo abaana abookya werodingi oza baasoma mpaka mu kyokumeka yasoma mpaka we yasobola Allah n'amulamya ng'emmotoka ezipaakinga awo bamu mulimu mu kampuni nga gwe yasoma ate gwe gwakozesa banange Allah ye mukama waffe rabbul alamin tewali akuyinako obuyinza atali Allah byonna ebisigadde biringa bwe biri ku lwantegeera z'abantu naye amazima gava ewa Allah yatutonda Allah yatulabirira Allah ye embeera yaffe yonna Allah subhanahu wa ta'ala agala obitegeera nga tumaliriza gwe buuza abo abaana abali ebweru omubuuze ku famire yammwe sente zeyina oli asobola okulinnya ennyonyi Allah n'akitalaga ti kale bagendere bwereere nga Allah ayagala kyusa bulamu bwabwe kifuba ddembe tebaalinnya ennyonyi tebaliyo wabweru twaliyo abaatuukayo n'amalayo wiikisi bbiri bamuziza nina niiba wange yagenda yamalayo emyezi ebiri ate somena munaalwalanira mukazi wattu ng'ate alina okudda bamulongoozi emyezi egi ng'otaddemu sente mmeka saba Allah atuwa okubitegeera era mukkirize tukomaawo biizinillahi tabaraka wa taala Allah nsaba atugasa nebitujjukanyizza nabyo abituwemu obulungi bitufuukire ekitangaala ku dunya kuno ne ku akhira wa barakallahu fikum subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk